I'm okay, how are you? Of course, zomanyi mbeerayo bayimbi bannange mbeerayo teri atakimanyi sikwewaana but if it's Ugandan music you will see me there. Mukama w'amaanyi. Yeah, of course yes, I have dreams ate nga tekinnaba kyenjagala kirala nnyo naye wendi era nkyebayiza Mukama kubanga dreams tuba nazo step by step pola mpola. Bakuba ebivulu ne babijjuza ensonga eno gyogerako kubanga of recently abayimbi oba abantu bavangayo naddala abayimbi bagamba nti abapromoters n'abantu bawagira abayimbi babweru. I'm very happy. Chimpe essanyu chimpe essuubi mu Ugandan music. Abawagizi baffe aba Ugandan music mwebale nnyo bambi nti tebakoowa gundi n'awanika eno wiiki gundi next week gundi okitegera era ne bajja you see lutalo naye afunye luli twali wa wini luli twali wa fiki luli okitegera chimpe essanyu. Yes. Nze ng'omuntu mwagala nnyo talent wise ayimba bulungi. I humble bana ekyo ekintu kikulu abayimbi bangi banene naye humbleness tosobola gisanga na buli omu. David gwe walaba luliye David gwolaba leero yadde nga yakola erinnya asigala ali humble buli muntu amuwa ekitiibwa kye doesn't undermine anyone and nze mu career yange ayinamu ejjinja kuba waliwo nnyimba zena sinazita ze yampandikira zigenda fuluma and he encourages me, he advises me here and there, so mwagala ng'omuntu. Kibeerawo nnyo ekyo sha buli muyimbi kyemmanyi akye experiences just because some of us don't come out loud, you know, but bibaawo ebyo. Waliwo ekintu ekikuseewo mu industry ya sexual harassment naddala ku bakyala abayimbi kinensonga ogyogerako kiki ekyatuuse omunayinza nti maisibera ku social media olusimba olina okuŋŋamba ewangi by the way siba na budde bwa TV nze ndi hasla sibeera na budde bwa TV poza ekintu nga nkirabye ku Instagram oba ate era rarely ebintu byaba bloggers sitera biraba so ino okuŋŋamba abayimbi abakyala abamu bavudde bakomplaininga nti nno abaproducers oba oluusi abayimbi abasajja be bakola nabo kolabo bavayo ne babasabiriza. Bibaawo nabyo, that's true, bibaawo kiri nti oli mukyala balina okusabiriza, that happens but it's up to you how you carry yourself, how you handle those situations, you know. Yeah. Bibera yindi mukazi siri mukazi ndabika bubi bibaawo naye engeri gyokikyenkwambye engeri gyokihandolinga for me first of all by the abantu bainze wogera n'obuuza abaproducer benkola nabo boomanyi be ba Agni banesimu ba Daddy Andre bajja kubuulira babomba for me from day one we are friends. I friend zone, we are friends. So I don't give room for those things. Of course, out here and there, you can't avoid it. But you have to know how you handle. For me, I've been in this game for some years. You know how you handle it matters. Mkwano nawe jebale kiri kitya twalabye watimbye nga lumu okitopa biri biti ebyo olimba sinatimba date aliwo posto etambula balimba yange byonna biba ku peegi yange olina kyonna kyolinayo nga lumu okitopa concert ya next year ebyokutopa bya show zange za Bulaaya si byawala ate abantu babadde batandise olutambuza watindye ku lunaku lwe lumu nekyaliwo kyali wange era mmwe mwagadde okukola amawulire nze sisiri whoever is doing it nze saagala this year nayogera next year
net ebya fresh daddy wabirabyeko banaye mbadde bize sinabalaba ku TV sijja kulimba sex harassment ngazisusse nnyo bayimbi naddala abaana abato abatandika sexual harassment bakimbuzizaako wano kibe mu music industry ekyo kibeerawo some established artists bakikozesanga ne bayuzinga abaana abatandika but kibi nnyo era nkivumirira era buli muyimbi omukyala eyo nga mukyala fena twatandika tutoba tandika otobe ojja tuuka tokkiriza kukozesa abantu abasinga beebuuza mukikola kutya okubeera ne muvuuka basita nga temuyise bino ebi saabiyitamu njekawo n'obulamu bwange n'obwamaanyi weewaawo abawo abakwana baagala okireeta naye nze nakigaana naawe osookigaana saakibenkinga mukama ayamba mukama bw'obanga nawe weerwanako kisabutakuyamba talenti bw'oba oyina ng'omanyi kyoyagala oli hard working tosobola butakola oli mu uma mwendi nga memba naye simanyi bya uma awo mbadde njagala mbuuzeewo nnyo saagala kulimba ebintu byabwe sibitegeera kubanga nazibeeramu nezintama kati wali kyebateekawo tebakigenda mu maaso ebira bya sente tesibimanyi nabimanya sina na kikumi kyenalinda kugamba eki waliwo honorable Hildamani baagala ne bamuwa liivu agenda anoonyereze era ayambe abayimbi ku bya copyright yali akutuukiriddeko gwe nga Lydia Jazmine kyenkugamba nti ze byama tubireke sibitegeera sikulimba Lydia waliwo edikezo yakoze interview olunaku olwokwosa ku lwokuna nagamba waliwo ebibadde bitambula ku neti nga bagamba mbu lwaki takuwasa n'omuwonyo ennaku y'obuwulu mwe babagambye tali happy mwe mulabye akaaba noonya mukazi mu intaneti alyoke mwe baki mubeeranga mulamu bw'abantu mubafunire be baagala mwe musalewo be bawasa muntu asalawo gwayagala owasa ne gwayagala oba naye naffe tetubeera wammwe kubasalirawo nti gundi beera n'ondi okitegeera muntu aba n'eddembe lyasalawo kyayagala mulekerawo ogamba abayimbi waso kolabooti zaala fumbirwa ere abanaye tukimanyi essaawa era bw'ebeeya etuuse nga nkyagala abamu kuffe tetubiriiko kateera era mugenda bamwerumya miti kitegeera kezi waba tannayagala seera tannabakuba redi tannakyagala musajja mubi nnyo sisereebu bagali talina bakazi bamwagala bw'aba ayagala bannaye ajja kukola ki naye muteeka nnyo ku puresha bafaani tubaagala nnyo naye kola booti byambala booti bya booti kola booti nze wange obeera munnaye nze kola kyenjagala oba ojjanyiiga paka awo wennyini wataddeyo obufaananyi obwasasamaze eggwanga bange bagamba Lydia akikoze atya ebyange byebyo njagala nnyo okwambala so oba tojagala bwe tobiraba tojja ku peegi zange oba obyagala nga gweoyagala okitegera buli muntu aba nekyayagala ekyanja kwambala gomesi manyi wenina ogyambalira buli nyambala olugoye kobe nga nina wedding manyi wenokolaki wala nyambala empale wala nyambala patura manyi wenjagala ogyambala togenda kujja oŋŋambe byambala booti kubangera kubadda neeyamba abange tebabikola abo babeera baheita abange abanjagala baga omu ayinza okwagala music ayagala nga bweyambala ayagala nga bweweeyisa ayagala nga segera Lydia ebivulu ebisinga obikolera nnyo ebweru w'eggwanga ku nnyonyi olinayo enteekateeka yonna ekola kosa ti wano bafanizo bajje bakulabeko naye ng'opafomi next year yes first ever maiden concert tujaja announcing a beginning of next year kifunga ki mujja kirawo mututwala speed naye baagala nnyo bafaani bange abanjagala baagala nnyo era sigenda bayiwa ndudde otya oluyimba naye nina kyengoba ate kyekisinga so sinabeerabira saawa yonna tusumulula abanegativu bayibu abago
neganega gojaga negative vibe olaba naye nze njagala buli omu mukama yamanyi yali tujaji nange neyanzisa